Embeera y'omukyala Fulufiga Jennifer yeyongeredde ddala okuba embi era nga bwetwogera kati omukulu Generaali Yoweri Kaguta Museveni agenze mu maaso n'okumukyalirako okulaba mukwano gwe amukubira olugambo ate embeera gy'atuuse. Ku baganda bange, mikwano gyange, twongera obbajjukiza n'obbategeeza nti buli akola by'ali mu kkola ajja kukisasulira ye nga omuntu. Era twongera obbategeeza nti tetuggwamu maanyi abasigale nga tutambula. Tumanyi nti Uganda ey'enjawulo era Uganda gye tutunuulidde okulaba nga twerwanako okulaba nga tutereeza buli kimu ekyasoba. Tulina okukkiriza nti eggwanga lyaffe lijja kununulwa. Oba mu mbeera ki oba mu mbeera ki, ffe tukkiriza nti lijja kununulwa. Twongera obbajjukiza baganda baffe, mikwano gyaffe mwenna abalowooza nti n'eggwanga si lya kununulwa. Twongera obbategeeza nti eggwanga lyaffe lijja kutereera, buli kimu kijja kgenda maaso era naffe tujja kufuna eggwanga eddungi. Tweyongere okubeebereramu, tweyongere okukwataganira wamu, tweyongere okukola bukifu kye tulina okukola. Bano abalabe baffe ne Katonda nabo abalaba era ne Katonda ali wamu naffe. Ffe tunde butunuzi. Fulufiga abadde wano ng'avuma abantu, kati kaawedde mudda. Kyennyinza obbagamba nti kaakoze eki? Kaawedde mudda. Naba bino. I'm always asking questions. I'm usually asking questions and making jokes, but today I have a small statement to make. That since 1986, I've done some little research. Since 1986, the population has increased from 14.7 to 46, I think, in 2024. We have the youngest population, one of the youngest populations in the world. Most of the killer diseases we used to read about at school are wiped out. And there has been, people live in peace as much as people can live in peace as human beings. Compared to 43. Yes. So today, me as me, and I think I speak for others who are of like mind and like heart. I want to say thank you. Thank you to you, Daddy. And thank you to those who went with you all those years ago, who caught your vision. Thank you for your courage. Thank you for your steadfastness and your devotion and your kindness. I wanted to just say thank you. Thank you. Pass the test. Oh? I don't know what that means. The one who doesn't stand, you never get people who give feel more. Okay. Now you I wanted to say a thank you from my heart. I believe I'm not alone. To say thank you to you, Kinga, to you, Mommy, for walking steadfastly with Daddy all these years, faithfully carrying him with your prayers, and many of us. So I really just wanted to say thank you and happy Liberation Day. Thank you. So I'm always asking questions. I'm usually asking questions and making jokes, but today I have a small statement to make. That since 1986, I've done some little research. Since 1986, the population has increased from 14.7 to 46, I think, in 2024. Wow. We have the youngest population, one of the youngest populations in the world. Most of the killer diseases we used to read about at school are wiped out. Yes. And there has been, people live in peace as much as people can live in peace as human beings. And they live longer, 4 years now. Compared to 43. Yes. So today, me as me, and
I think I speak for others who are of like mind and like heart. I want to say thank you. Thank you to you, Daddy. And thank you to those who went with you all those years ago, who caught your vision. Thank you for your courage. Thank you for your steadfastness and your devotion and your kindness. I wanted to just say thank you. Thank you. You passed the test. Oh. Kubanga fa baganda tugamba. Ndenta sima ebora ajuba. I don't know what that means. The one who doesn't thank will never get people who give him more. Oh. Ndenta sima ebora ajuba. Okay. But now you have sima. I wanted to say a thank you from my heart. I believe I'm not alone. To say thank you to you, Ginga, to you, Mommy, for walking steadfastly with Daddy all these years, faithfully carrying him with your prayers, and many of us. So I really just wanted to say thank you and happy Liberation Day. Thank you. Thank you. That is finished. Najibanyumiza anyongedde dakiika kati mbanyumiza emboozi kibannange kambanyumize embeera n'emboozi nyingi naye ate emboozi ezimu bwe nazibanyumiza manyi mwe mujja gamba mbalimba naye te nga sibalimba kati nabanyumiza emboozi yansi nemuwakana si yagenda kuwummula bambi nga mukyawakana ne mbanyumiza emboozi ya Khalidi nemuwakana kati mbanyumiza emboozi ki mbanyumiza emboozi ya Kapere Kapere ndooza n'agibanyumiza munange tutuuka e Dubai Kapere ndooza yali tasulangako mu hoteri ya Bay bwetu Kapere ayingira mu hoteri bankubidde bukubizi ne bagamba waayo tulina obuzibu wano olowooza Kapere akyali mulamu ne mbuuza ki ekibaddewo Janti bakonkona tukubye oluggi Kapere taggulawo katukubidde na hoteri ekubidde polisi bajje bagulewo oluggi bagenda okugulawo oluggi nga Kapere yalira kiseerisi omanya okutukumu kwe kuwulira okulala tekuwulira ndowooza akade kano ke banyiga dindi nga bakonkona kaali katunudde ku saidi ya kutu okutawulira Kapere yamaze ebbanga mu hoteri nga tafuluma naye emboozi eyo endala ndowooza Kapere yanagibanyumiza olwaleero kano bibanyumiza mboozi nyingi nsanyuse nnyo okubeerako nammwe kantumire ku mukyala wange mwebaze nnyo okutwagala n'okutukuuma tumire ne kuba foot soldiers bonna buli baakabi nnyo mwebali kutwagala nsembyeyo ani ng'akakodyo kasembyeyo kikyali kyange kye bayita Bobby Giant kisajja kisoga kyeyo kyajja wano nekiwasa omuwala omulungi ennyo gwe bayita Sombula ow'omukisa era amawulire gennyina ati atambula bulungi okutumiddeko muganda wange okusembyeyo kabadde kakodyo kantumire ne ku Alex Waiswa mufumbiro musajja ateri antamu naye nga ntumidde basoga bokka nange kanneetumire kasita nange nze engono anyongedde dakiika kati mbanyumiza emboozi kibannange kambanyumize embeera n'emboozi nyingi naye ate emboozi ezimu bwe nazibanyumiza manyi mwe mujja gamba mbalimba naye te nga sibalimba kati nabanyumiza emboozi yansi nemuwakana si yagenda kuwummula bambi nga mukyawakana ne mbanyumiza emboozi ya Khalidi nemuwakana kati mbanyumiza emboozi ki mbanyumiza emboozi ya Kapere Kapere ndooza n'agibanyumiza munange tutuuka e Dubai Kapere ndooza yali tasulangako mu hoteri ya Bay bwetu Kapere ayingira mu hoteri bankubidde bukubizi ne bagamba waayo tulina obuzibu wano olowooza Kapere akyali mulamu ne mbuuza ki ekibaddewo
Janti bakonkona tukubye oluggi Kapere tagulawo katukubidde na hoteli ekubidde polisi bajje bagulewo oluggi bagenda okugulawo oluggi nga Kapere yalira kisirisi manya okutukumu kwe kuwulira okulala tekuwulira ndowooza akade kano ke banyiga dindi nga bakonkona kaali katunudde ku saidi ya kutuuka okutawulira Kapere yamaze ebbanga mu hoteli nga tafuluma naye emboozi eyo endala ndowooza Kapere yanagibanyumiza olwaleero kano bibanyumiza mboozi nyingi nsanyuse nnyo okubeerako nammwe kantumire ku mukyala wange mwebaze nnyo okutwagala n'okutukuuma tumire ne kuba foot soldiers bonna muli baakabi nnyo mwebali kutwagala nsembeyo ani ng'akakodyo kasembeyo ekyo kyali kyange kye bayita Bobby Giant kisajja kisoga kyeyo kyajja wano ne kiwasa omuwala omulungi ennyo gwe bayita Swakula ow'omukisa era amawulire gennyina ati atambula bulungi okutumiddeko muganda wange okusembeyo kabadde kakodyo kantumire ne ku Alex Waiswa mufumbiro musajja aterya ntamu naye nga ntumidde basoga bokka nange kanneetumire kasita nange nze engolo tugenze mu deep politics. Kitegeeza omwana wo ne waba mugeza atya abantu bano tajja kubasinga. Kitegedde njagala otunuulira ebigenda mu maaso mu Uganda. Bw'onootegeera lutalo ki lwe tulwana ojja kwekuba ogambe bannaye nga nnalwawo dda. Ekyo nkikubuulira. Njagala otunuulire social media kwe tuwangaalira. Baani ababeera mu lifestyle ennungi, location ennungi, abalina amasimu amalungi, bonna beefaanana. Bonna beefaanana. Okiwulira? Njagala oveewaawo ogende mu bulamu obwa bulijjo ewaka. Baani abayina buli kimu beebo. Omwana wo ne waba mugeza atya. Mwababadde bawoza weerera abaana asimanyi somesa abaana omwana wo ne waba mugeza atya tagenda kubasinga. Ekyokubiri ne bwana basinga tajja kukola tajja kufuna mulimu. Kati gwe abatunuulira n'obeegomba okumaintaininga kirasi yaabwe weetaaga iPhone 16 oli kadaama egyo myezi 8 ng'osonda iPhone 16 ng'ate toyina z'oteekako walala. Okategedde eyo mazo giteeka wali weetaaga location nga tolina pressure ya future yo naye jjukira bo bali eri oba spendinze be bayina resources zammwe. Njagala ogende mu bitundu gye muwangaalira ewali abakozi baani abawola ssente bonna beefaanana. We munaategeera olutalo luno kitaawo oyo omusiru akugamba vva mu byobufuzi, nnyoko omusiru akugamba vva mu byobufuzi, akugamba ojja kufiira obwerere olwedde oli mu kufa lwakuba oli musiru tolaba. Bakozesa abasiru muffe abatufaanana babayamba okutuukiriza ebirooto byabwe eby'okutulya okutumalawo. Eno reality luno olutalo mu lutegeere lulalamu. Bino tetuli mu politics mukwano. Ekyo tukibagamba. Eva tukibagamba. Njagala obatunuulire osobola okumaintaininga pace yaabwe. Location gy'obeera osobola recordingirayo video n'obafaanana. Fine balungi. Which is okay. Balungi. Bafaanana bulungi. Naye gwe osobola okuvuganya nabo. Omwana wa mukiibi. Muwala wa Isaabiri osobola. Tojja sobola. Lwaki? Kubanga bayina kye bayina ekitakuganya kusobola. Bwe genda mu maduuka e Uganda
buli golaba amaduuka ag'ebbeeyi otunuulire baani abagalimu ogatunuulire bw'onootegeerera olutalo luno olutalo lulalamu nze mbitunuulira bwe nti omutima ne gunnuma ne ŋŋamba fe abazadde abaana baffe bo bagenda kubeerakowa kubanga buli omu ayagala mwana we future nnungi naye nga weeri awo e Uganda oyinayo gy'onoomutwala bwe munaategeera olutalo luno mujja kunyiiga wallahi mujja kutegeera abaana abakozi ne bw'okola otya tosobola kubasinga ne waba agenda 4 nga gwokera 11 tojja mmusinga okategedde mujja kuzuukuka bantu mmwe mujja kutegeera nti olina okubeerako nekyokolawo ku lw'abaana bo b'oyagala ennyo ku lwa future yo yes ku lw'ensi yo obeereko nekyotereeza ekyo nkikubuulira olita kuwugula n'akugamba mbu ate bino nsonga ndala nedda ky'omanyi kyekyo toli musiru wakkiriza bukkiriza kusiriwazibwa naye nga toli ki kyolaba kyekyo